n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange newankubadde eti nze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo. Era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni bona nga bakibukira Bobi Wine yawagidde ebisiyaga Bobi Wine yawagidde ebisiyaga. Naye mubamanyi abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist naye tuli ba tribalist. Twabasa mawanga gaffe mikono gyaffe bali mawanga gaffe naye kubanga kyakola kati Museveni ayagala nnyo tusaako ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research. You have your phones, mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibayita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseegu ekisembayo. Tuzenga tubagamba era tuddamu nekintu kye bagamba mu abawamba abantu baffe mwabatta abantu baffe gwe Muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekeraawo okusiyaga abantu baffe. Mulekeraawo okuwamba abantu baffe. And to the international community, now you know we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political. Siuli angayaga nti fesebo tuli bali babisiyaga batu abisiyaga si nkola yaffe yawan kati etteeka eryo njagadde sebo okutereeza mukama wange byayogedde president waffe agenda kufuna omukisa bagambye naye kyawaliza okuba nga liyo press conference anyonyole eggwanga agenda kunnyonnyolanga muntu kubanga ng'ekibiina tetulina poliisi gye twali tukoze ewagira bisiyaga tetugirina era bwe twali tukola etteeka lino sijjukirayo member wa parliament n'omu mu kibiina kyaffe eyagamba nti yafuna akasimu oba leader of opposition n'atuyita n'atugamba nti wano ffe abanuupu etteeka lino temuligenda twakola etteeka kuba tulimanyi lyaffe ly'abannayuganda. Njagala ena okunyweza ensonga eno ffe tetukolera mateeka bazungu no lino tteeka lya Uganda. Oba tebaagala tugende mu Amerika oba tebaagala tugende Bulaaya. Njagala okubabuuza ekibuuzo ku miliyoni 4 kuliko abantu bameka bali bagenze mu Amerika ku miliyoni 40 miliyoni. Olwaleero mbuuziza abewaffe mu kyaki kuba ye n'ensonga nkulu njibuuza buli kitundu wembeera mbabuuziza ku mmwe bameka bali bagenze mu Amerika. Ndabyemu abantu 5 abantu 5 webati kakati no siteeka lya Amerika abo baamanyi nanyo siteeka lya Amerika teeka lyaffe basebo ne bannyabo kankiddemu nga kamera eno entunuulidde nze Abedi Bwanika omukiise wa Kimanya Kabonera mpakanyiza ddala kye bayita ebisiyaga n'amaanyi gange gonna siriwagira bisiyaga oba banteekako jambi oba bateekako sisobola na lunaku na lumu. Era nsaba bannayuganda eno ensonga y'okulwanyisa ebisiyaga tugiteekeko amaanyi gaffe gonna tusobole okusigazaawo abaana betulireka mu nsi muno. Njagala okukoowoola ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde ab'executive bayimirira palamenti yayimirira ffe abanuupu tuyimiridde luddawa ensi eteekwa okutuwulira. Nasaba President Kyagulanyi awandiike ebbaluwa nga ya Luzungu n'ebigambo byogere mu Luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde. Njagala kuwulira eddoboozi lya President Kyagulanyi, njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde
abantu bategeere ekibiina kyaffe tuyimiriddewa ku nsonga eno ng'abalamuzi bwe bayimiridde nammwe tutegeere tuyimiridde luddawa nga ekibiina kya Nuupu. Vaayo oyogere oluzungu, ebisiyago byogera mu luzungu si Luganda, kubanga benjagala bakuwulire bali eri weeru, kuba weera wabweru oyogera birala, oyambadde nga empale za bero botomu, oyambadde kalazi ezitategeerekeka. Twagala oveeyo bukuukubira tutegeere oyimiridde luddawa ku nsonga y'ebisiyago. Okay. Oveeyo kuba nabuwandiikidde ebbaluwa. Bwe bunaaba buganya okuvaayo, kyengenda okuddamu okukola kwe kusaba ekitongole ekinoonyereza okunoonyereza ku bisiyaga, sente z'ebisiyaga, abaana abaliiriddwa ebisiyaga, okakasa nti tugoba ebisiyaga mu kibiina kya Nuupu, tugoba ebisiyaga mu Uganda. Waliyo abasumba banno abasengeddwamu olumwe naddala ku bintu ebiyitibwa ebisiyaga ebyo kuba emabega kubadde basumba omu. Olowooza kino etteeka ligenda kuyambako okunoonyezaako kwaba okuzuula amazima? Ebisiyaga oba oli musumba oba oli ki, ffe Uganda tetulya bisiyaga. Twakutegeeza buli muntu yenna teweekweka mu ddiini, teweekweka mu kintu kyonna mu tribe kasita kiba kisiyaga. Uganda si Sodom si Gomora. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion, n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga, n'aleetawo ki? Kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu, ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga afuba okuntwikinga okunteeka mu situation, mubuuze kino tulabe kyaddamu. Nga bwe siwabangere kye baagala kuwulira, naawe sijja kuwulira kibuwa kyoyagala kuwulira simu. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze, eryammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke, bwayogera kino abazungu baba bamufuna, bwayogera kino wakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira, bumire. Muksegera, timunteka mu bintu byammwe basebo. However, I'll respond to you, quoting my own self, because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Lecho, njagade is making it very clear to you, Sebo. Temunteka mu bintu byammwe. Carlton Scoville, ekyo ekibuuzo njagala okibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze, mukyala wange akutumidde. Njagala mumanyi naye ate neetaaga obbajjukiza. Mulete munywegerere wano maama. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okoki baleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu, nina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mundu mu woteeri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There is no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Mwawogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him
saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if it's court. To show you that here it is family rule. Kanchide mulugana mukitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odwe Kwabungu mulabe ku machaga leero nga yeegaana etteeka erisi aganga agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka bagala lisazaamu mu mwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyezza bafagane na bisiyaga byabwe bye baalitandika bakwataganye nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe.